wetwogerera nga keetalo mu nsi yonna ng'abakkiriza beetegekera okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo agagenda okubeerawo ku bbalaza eya wiiki ejja, era nga wetwogerera ebula lunaku lwa nkya lwokka abantu beejavaane n'ebyassava. Olunaku luno buli muntu alujaguza mu ngeri ya njawulo okusinziira ku ngeri gy'alutegeera n'obusobozi bwe, ng'abamu bw'abatafunye lugero lwa ssekukkulu abatalubaze ate ng'omulala bw'atafuna nnyama olwo luba lufudde, nga kino kiviirako obutabanguko mu maka okwejjiriisa mu biseera nga bino. Leero tutuuseeko mu bitundu eby'e Luweero ku kyalo Kasozi, nga kino kisangibwa mu ggombolola y'e Makulubita okumanya butya abeeno gye beetegekeddemu amazaalibwa ga Kristo. Ngeno gye tugwiridde ku mukyala Nakalema Florence nga ye kitaabwe olunaku wakululiira mu nkomyo. Anti nga bangambi yalindabiridde twakola ki, mbi yalindabiridde bakola ki, bamusiba. Nakalema atutotoledde ennaku ekira kweyeyoza lumonde gy'ayitamu ng'agamba nti abooluganda lwa bba bamuliisa akakanja, nga wakati mu maziga atutegeezezza nti embeera gy'ayitamu etuuse okumwerabiza amazaalibwa ga Kristo. Okukalubirizwa ng'embeera okuba abaana ndina 5, embeera okuba nga sirina kyenyinza okola ki, sabbuuni ebikozesebwa waka bintawaanya ng'omuntu. Agamba nti abalala gye balowooleza mu kukavula agafiga ennyama ku ssekukkulu n'ebitafuttafu ebirala, ye n'abaana be basaba Katonda wakiri bafune emimmonde gye balirya ku olwo. Nkiriza Katonda kyanaaleeta kye kinaabeerawo, oba lumonde kinaaba kiriwo kye naawa abaana. Ono si ye yekka ayita mu mbeera eno nga bwe guli ne ku balala naddala abakadde, nga bano bagamba nti embeera eyabazimbako akayumba teyinza kubasobozesa kujaguza bulungi, nga batubidde n'abazzukulu abaana be babalekera olwo bo ne beeyuna ekibuga. Naye ndi awo ntyo Krismasi tirina nyamba, sirina mpa. Ssentebe w'ekyalo kino Ssaalongo Ssemwanga Deo agamba nti embeera abantu ku kyalo kino gye bawangaaliramu tewoomya nnakabululu, ng'abamu ekyokwambala kibula nga n'ebyensula byabwe bibi nnyo. Byonna byonna ebyebikwa n'ebyeyalirwa sibali bulungi. Kino kiwaliriza omusumba w'ekkanisa eya Shalom e Namusera mu bitundu eby'Ewakiso nga ye Katende James Ssemakula okudduukirira abatuuze abasobye mu 3 ng'abawadde ebyokwambala, blanketi n'ebintu ebirala nabo bajaguza amazaalibwa ga Kristo n'essanyu. Mukama atuyambye sodde okudduukira leero abantu abawera ddala 34 ne blankets, engoye n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Omusumba Katende agamba nti ekyamazima abantu bali mu mbeera mbi nga bangi beebikka budeeya ate nga n'ekyokulya okukifuna kuba kuwonga nnyo, ng'ategeezezza nti enjiri ey'ebikolwa ekola nnyo mu bantu ekika kino okusinga ekigambo kuba omuyala tayinza kutegeera by'omubuulira. Nga mu kitundu embeera y'ebyenfuna nzibu nnyo, nga n'abamu okubaako kye balya buzibu naddala mu kaseera nga kano. N'olwekyo kituyambye nti n'obumenyi bw'amateeka busobola okukendeerako, nti neyandibbye akakoko neyandibbye akatoke k'omuntu aba n'essuubi eryo nti kale anaabaako kyaba. Abatuuze basiimye omusumba Katende olw'enkata gy'abakubye nga n'abamu boozezza ku mmunye nga bamutotoledde ebizibu bye basanga omuli ebbeeyi y'ebintu ey'akawereege ate ng'obwavu bungi ekiviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera. Enkuba yatuyisabye ebiseera ebyo, ebijanja byonna ne bifa. Singa batubbako amatooke ne muwogo bamusima n'ebisolo okuva ku nte n'embizi babibba. Ate abo abatubba balabika bava mu bibuga omwo. Ege mutuwaddewo akantu kano akazza olubuto nako tajja tukolera ddala bulungi ssebo. Ye omulabirizi w'ekkanisa z'abalokole mu kibiina mwe beegattira mu ggombolola y'Emmende nga ye beekalakasa Samuel Kitiibwa abasomedde ekyawandiikibwa okuva mu ngero essula 11 n'olunyiriri olwa 24 ng'agamba nti muno mwe basinzidde okubadduukirira. Kakati awo omuntu bw'okodowala weeyongera kwekomoma weeyongera kuba bubi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.